singa tewaba kikolebwa mu bwangu eggwanga lyandigwamu nabe olw'engeri abantu gye bakozesaamu emmundu okutta bannaabwe mu ngeri y'ekyeyonoonere nga mu bbanga eritaweza mwezi abantu abakunuukiriza mu 10 be baakakubwa amasasi agabajje mu budde. Ne mu kiro ekikeesezza olwaleero waliwo omusirikale wa poliisi akubye omuyizi wa ssettendekero wa Uganda Christian University esangibwa e Mukono amasasi bw'abadde agezaako okuggula ennyumba ye. Abadde neebase enkampango bino bibadde Nabuti Cell Division ey'amasekkati ga Mukono ng'akubiddwa Natasha Naggai ali mu mwaka gw'ogusooka ku ssettendekero lino ng'asoma by'amawulire ng'omusirikale amukubye ASP Dismas Tebangole ng'ali mu kitongole ekirwanyisa obutujju era ng'akuuma bakungu. Kigambibwa nti ku ssaawa 10:15 ez'amakya ga leero Naggai yayingidde mu kikomera muganzi we mwapangisa n'atandika okugezesa ekisumuluzo ky'abadde nakyo ku buli luggi okutuusa lwatuuse ku muzigo gw'omusirikale ono nga bw'abadde akassaamu ekisumuluzo amukubye amasasi n'agwa wansi. Okunoonyereza ng'omuwala yabadde n'ebisumuluzo 4 yasoose n'acekinga nyumba ku nyumba ennyumba 4 paka bwe yagenze ku nyumba ya officer ono yafulumiza amasasi n'ata amasasi ng'omuntu olw'okutya kwe yabaddemu wange already yabalabye bakola ki bagira bacekinga nyumba ku nyumba. Wakati mu bulumi Naggai yalaajanye ng'agamba nti si mubbi wabula nga muganzi we Ashraf Bandishe yamuwadde ekisumuluza gye nga ye abadde asigadde mabega ng'avunaanyizibwa ku mayumba gano Hannington Sengendo ssaako n'abatuuze batuuse mu bwangu ne bamuddusa mu ddwaliro e Kawolo okufuna obujjanjabi. Poliisi yamugye wano emutwala e Kawolo esasi balisanzeemu muno wano mu kibegabega wano. Ali mu mbeerera ajja kutereera okubanga already amasasi gabadde gavuza 3 omulundi gumu n'eri okusatu yamukwasiza ekibegabega. Twahiri Issa Abirye nga yakulira ebyokwerinda ku kyalo kino ayogedde ku bibaddewo nga yekokodde obubbi obususse mu kitundu kino obutuusizza n'omusirikale okulowooza nti Naggai mubbi n'amukuba amasasi. Obubbi bungi era tukubira abapoliisi oba n'abasirikale abatuwuliriza ne Pulezidenti Museveni okutwalira awamu Uganda ebulamu ekigambo security. Emmanuel Magola nga yamyuka ssentebe w'ekitundu kino agamba nti ekyomuwala okujja mu kitundu kyatamanyi kyabadde kikyamu kubanga abadde yakegatta ku ssettendekero wa UCU emyezi 2 emabega nga ku nsonga y'ebyokwerinda akutidde abavubuka okwewala okutambula ekiro n'okukozesa omwenge ssaako n'ebiragalalagala kuba byandibasuula mu katyabaga. Leetedde obubbi mu Uganda ge abantu okukozesa ebiragalalagala ate nga abalamuzi batugamba nti okozesa ebiragalalagala babikkiriza n'ebiragala ebyo omuntu bw'abuleza okunywa ekiddako okukola ki omuntu bw'abuleza amayirungi ekiddako okukola ki so gavumenti ereke ekintu ekyo yandibadde ekitunula n'ababaka ba paalamenti. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu Kampala n'emiriraano Afande Benson Watumu atuuseeko mu kifo kino okulaba ebibaddewo ng'onaasabye bannyini kifo kino okunyweza obukuumi nga bafuna abakuumi ab'emmundu ate nga batendeke. Single guards and above. Don't deploy only one person. When you deploy one person, that is out. That is not recommended. So deploy at least 2 and above. Ye amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukois Gire akakasizza bino era nga batandise dde okunoonyereza nga bakozesa basitoola ssaako n'amasasi bye bazudde ng'omusirikale eyakubye Naggai akyakumibwa ku poliisi y'e Mukono.